Kati Shadia pressure ogenda gikola oti y'abazadde. Pressure y'abazadde nze kyemmanyi bazadde bange si bazibu nnyo. Singa obwangu osobola obbanyonnyola bulungi mbuki nti ki mbagamba bugambi nti ono ye mwami wange nze gwensiimi. Yes, mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekkaanye. Wange. Will you be my Valentine? Wange. Bane gwe ng'ate weekwese bulabe. Ate oli eri tuli mukola anna ngenda kugoba. Shadia. Ntambula kwatira nakolera. Kyoga zimumenya. Anti mune teyafunye kati ayagala video zimukwate nga apozingidde ku bibyo. Faluku kawulira mubuuze. Shadia. Wange. Will you be my Valentine? Wange. Mama nyawa. Shadia. Namba kunawe. Wange. Soka mujjeko. Bange nsoke nkujjeko. Mujjeko. Mujjeko wamma. Sirina nze na byakubagamba mu butuufu. It's okay, you speak out your heart. Oli wa ddembe. Tugambe eki kyoyagala. Kyalibadde nali muzeemu nti ye naye kati byonna byakyuka. Kiri wa kyakyuka. Amazzi ne bakyusaamu. Baamala ne bakyusaamu. Baani? Faluku. Abewaka. Byonna ng'obizizza ebbali. Oli maama ne basisita ba Silivia. Omusajja gwe bataasiima. Tebalabako wadde nti muntu ne bw'okibamatiza nti munnange ono nno naye human being. Kale naye baba temumwagadde. But kya accepting nti muntu. Okale omuleke gy'ali naye ogambe nti muntu. Kyokka mumuleetera omwana waabwe yeyajja ng'anonooza yeyereetera. So kati kyenkubuuza ekyo Shadia nti ewammwe bagenda kwetikka nze. Nze neeyagalidde era nze neesiimidde. Nsonga ki Shadia ezo ezakkeezezza olabe Faluku ogambe nti yeye bayirayo namukusooka nali nagamba kampumule byalaavu mbiveeko kubanga gwe nasookera ddala naye mwennyini taata w'omwana gwewasookera ddala okwagala tebyagenda bulungi ate n'enjawukana yange wakati wange nabo nebanga yali very worse. Naye ng'obeera wammwe. Nga ndi waffe
kati awe naviira ne ŋŋamba ne maama ne baŋŋamba nti oba ogira ogenda ebweru okuba kwetereeza yeetereeza kati okugenda ebweru nakyo nakyebaliza nnyo Katonda kuba kumuwa space kyaggulawo byonna bye yali ayagala oba ebyamuli ku mutima bye yali tasobola kwogera kubanga just namalayo emyezi 2 nga wakagenda omaze emyezi 2 kati mu mwezi ogwokusatu awo yaddira we yayogerako nange naŋŋamba agenda kuwasa biri byonna ali omu nga ntabiwulira wabula we yatuuka owasa awo najja ayogereko naawe twayogeranga naye nga asangayo ogundi message n'atagiddamu nemmala ennaku oba mazeeko wiiki nga takuddamu kati wiye bwe yatuuka okuwasa awo n'alyoka ajja ng'akwetaaza okunnyonnyola kati naŋŋamba saaligambye naye abantu era bajja kwogera naye nze lwakuba saagala nnyo byantala era namugamba kimu kola ekikola kye negera kiruma kyakuluma muli eri kyannumira nebbanga kumala omwaka nga 7 nekyayambako nga toliiwo kubanga olaba saaliwo naye ate ebyali ewaka byali biralamu kubanga batuuka n'okwogamba era nga yebalangidde Faluuku we batyo naffe batulangira ng'ani abalangira maama w'omulenzi okusinga kale yagambanga nti ffe tuli banaku mutabani okubeera nga awasaayo bo bagagga abagagga balabirira bulungi omwana bannange naye bagamba bati bagamba ne bagamba mbu tubiveeko kyasinziira ku ki bagamba mbu okusinziira simanyi kuvuba ku vidiyo ezize zigoberera bagamba mbu enteekateeka zonna zikomaawo bo balina enteekateeka eziriwo tewali ziriwo naye bagamba nti no ze twalimu ati kati era enteekateeka Shadia twali tesobola kubeera ku nteekateeka bantu mu nnaku 2-3 out of the blue ku muntu nga byatandika ali mu kamera ebya Faluuku byatandika ali mu kamera okuviira ddala olugero gye lwava twali tetusobola kugamba nti twogedde ne Shadia ayingidde ekintu mwezi gumu mbu tugenda kukola mikolo speed okitegeera just like in life ekintu kyonna ekikula amangu kifa mangu ekyali ku kya Sylvia kyali kikula mangu era kyafa mu ddakiika twamuteekako akajanja kangi n'akatijjo kangi good enough twogera n'omuntu amanyi olugendo bwe lwali ne bifa so naffe twali tetulinza out of the blue ate buli kifa kiddira nze Faluuku we bukya n'alumwa nga nze yatandikira mu show yange n'ayimira n'agamba abantu nnoonya ng'ayogerera mu bafaani bange bwe bituuka n'afuna obuzibu oba ne wabaawo ekibadde bagamba oli Shifa gwe yaleeta bannange ono nno naye ngenda mmugoba oli ku gaalubindi za mukama wo z'oyambadde nange ndagadde bannange ono anaabeera maama kankubadde oli pulandi mukozi naye bambi kisukka nabagenda twala olugambo ewa bwe yangamba mbu tetuddamu kukwatira wano naye wano nawo waabwe wano eno sayidi gye tuli waabwe kyanti kyekyo ndaba tetusi gye tuli tolaba kakati munange Shadia kyenkugamba kuba tolina bwonnyonnyola muntu bakubye n'essimu olaba this thing is a process okitegeera ebintu by'okwagala naawe kennyini toyinza kugamba nti nno wali oyagala Faluuku 100% nga tomaze kwetegereza muntu okitegeera but era kyabuntu bw'oba tokyamwagala nga process era tegisobodde ng'ekunyiiza it is okay still
nedda bweba process gye yayitamu n'agamba nti okay onazze oba kino n'oli like olaba ffenna tebiba bubezi mu kamera bati abakazi abamu twava ku mulembe guli ogujjukira ogwaliko bamaama baffe abantu baalimu ak'obuntu nga si nsolo nti baakeranga ne bagamba omwana w'enju eri n'oweeno bajja kufumbiriganwa ffe tebikyasoboka okitegeera kitegeeza nti abasinga tugende n'omuntu nti akuwasizza tusooka ku kye bayita dating okitegedde Shadia kikyasoboka kati okusanga omusajja ne bwe mba mwagala ne mugamba munnange ssebo nkwagala nze goolaba nno obwa wife material mbusobola narisikinga n'agamba ntutte shifa just like that oli ne bwaba mulungi ate nga bamiwako amata ne bwe mba nnyina empisa nga nze azinyumya ebyobudde buno bya dating first getting to know each other and that's what Farouk was doing. Jessica tasulangako wa Farouk tekibangawo n'olunaku Jessica lwe yajja eddundu ne tukola video zaffe ne tukola ki Jessica nze yamuvuga ne muzaayo yasula wange n'akeera nadde ekalisizo so Shadia oli wa ddembe you have a right 100% kwa bino ebintu bya dating liba tisanyu lya muntu so bw'oba okivuddemu nga Farouk tokyamwetaaga nga n'ewaka bajja kuba tebakyamwaniriza it is okay you can speak out it's your right tekiriko kweka tekiriko gamba kyobadde ogamba nti bannange temubiteekayo ate temukwata no you have a right to speak out ogambe nti you know what I'm done saagala tetugenda nakunyigira tekina na buzibu bonna olina right yo nga totunuulidde komenti ya muntu kuba n'abamu abakomenti nga nabo si basanyufu gye bali abamu bakafumbirwa Maria mukaaga abamu nabo banoonya bwe badda n'abakyayagala tubateeke ku mugendo guno n'abakyayagala tubaleete nti nange njagala Farouk mundeete abaagala obuukira nabo bangi fe abaakomako ne tugamba temuteekayo just toteekayo bantu kati abo bonna tutuuke tusunsule tutya okitegeera so kakati you have a right to speak your mind ogambe nti mumanyi kubanga ebintu by'okwagala tekiba ku famire kubanga n'oli ne ex wotatawo omwana era sibe baakulondera bamukufunira ne babeerayo ne babakolera ne decision nti muzaale kitegeeza it's all about you so you have a right oyina right yegamba nti anze nabivaamu I'm done tofaayo kuba baba ewaka bajja kitegeera nga gwe okitegedde kubeera gwe nnyini kyo kati kankwe example olaba ng'olese oli maama we ye yali awoggana buwogganyi naye olowooza lwaki omuzadde oli omulala ategeera yatutuuza n'agamba munnyinnyonnyole byali bitya ye n'akitegeera kati kitegeeza singa muwala we yali omuyaaye ng'alimba muwala we abakuyimira amagulu abiri n'agamba nti nze omuntu wange mwagala waliwo eyandiremesezza so it's all about you to understand gwe bw'oba okitegedde osobola okutegeeza abantu bo mbadde manyi bakaaba bambi bakyuse ku nnyumya yaabwe tetugisiimye so Shadia you have a right toyina gootiitiira nti bannange ate shifaana ndaba atya sinza abagenda okufumbira mu bufumbo obwo nange nyina we mba nkoma bitegeera tebiriiko mbw ate bannange mwami gaadi you decide ogambe nti nze you know what kikoma wano ate kikoma leero kyebayita okuba tugeze emirimu bwe tuba tusaba omulimu ebintu ebimu tubikompitingira in life but a good competition singa tubadde nti bakuzannya nti Jessica oba ne Farouk balina ekikola ekirala ekisukka kyolaba mu kamera nandibadde mubi na mutemu okitegedde nze sisobola kukkiriza nti Farouk abeere n'oli nga kisukka abantu bonna kyemulaba mu kamera ng'oggyeko imaginations z'abantu because abantu ne munaba mugenda mu kikolwa ekyo era kirina emitendera bye muyitamu kigendamu there I wouldn't be a responsible like sandibadde muntu ali responsible sandibadde muntu wategeera okitegeera so kati tewali kisukka kyolaba tewali kisukka ekyo bayinza n'okuba tebanyumya bigambo bisukka 10 lwakuba nti Farouk taliiwo wandirabye ne chaati yaabwe n'omugwako bigambo bikkula chaati yo ne Jessica
singa osobola bayira we bannange kibite yazze singa kibadde kisoboka n'omugamba pa nkuguddeko bikkula essimu yammwe tulabe tewaliiwo ng'oggyeko byolaba tewaliiwo kisukka ekyo nze nkimanyi kuba ekisooka omuwala abeera wala you know what it takes her to be in Kampala wala wano kumpi ejjinja kati ate mbooli ovuga jjinja times 2 it takes you like 5 hours niyo omuntu wane jjinja so ovuga 1 hour 1.5 depending jam taliyo saawa emu oba jjinja kati tewali kisukka ekyo si convincinga nti njagala okibeemu but it's your right my love kusalawo okwo kwagalako okitegeera so tewali agenda kunenya ojja sigala oli mukwano gwaffe nga tukwagala whether you're with Farouk oba twakwagala nga nebya Farouk tebiriiwo we loved you before and we can still love you after ate sina kye nali njogedde naawe nga nnimba I'm not that person ne Katonda wange abanyiigira kuba saagala nze kola bintu mu nsi bigenda kwetooloola binzirire the words byomanyi nti bye nali nkukubidde essimu nenkwata essimu nenkukubira kati ndayira ekisembayo ndayira okufa n'okufiirwa buli kyennyina bwema nali nkuteeka essimu nenkugamba Shadia ABCD kituufu kitwale nze shifa kituufu so dembe lyo Shadia okutugamba nti I'm not in the Rokano nti atava ku mulungi afa nze labeyo okuvuganya ennemye Valentine bibaawo abantu beekyawa kati ne Farouk okuba omukyaye ku Valentine bibaawo Valentine bagenda kkaaba enkya gwerinda tubalinze basiriikiridde bali eyo boonoona nfe abatalina kyetusuubira tulyoke naye osanga naffe omwaka ogujja gwaffe jasi naye olemedde mu gaalubindi za boosi wo toyina zizo ojawo nkusaza ebiri nsalaako ettaano ate naye ebiri mingi kati mbuwe kwese tebakulaba oba oyagadde kunyumira Shadia yagadde ntunuleko ku Shadia nga nsigadde naye olaba amazina gakubye bwolina obuzina bwo bwozinye nga nze wamma bw'oba omukyaye njafuna engeri gye mumugumya ng'omubuulira bw'oba okyakirimu olina abawagizi gwe tomanyi buli lunaku bwenvumwa buli vidiyo ya Jessica egendayo shifa kirina enkwe musiru aze naye tolina kikyamu kyokoze okitegeera gwe tomanyi bivumo nagu nti byenfuna buli lunaku ne banvuma bamumanyi nebaga neyanzizawo jjozze waliwo yeodinga vidiyo 20 naye ngaali kugwo ng'avuma gwe naye nze nga ŋŋamba siina nkwe mbugwe mulungi nze mulungi naye gwe olina enkwe ziri supa timunaayo balinze bafaani bo babuulira ekisembayo kati Shadia atubuulira ekisembayo kuba zino nsonga za mutima salawo nga ggwe okuva ku mutima gwo towaayiriza bazadde mbe bakyogedde gwakisazeewo nga ggwe kuba omuzadde tasaava erya ate labayo mbufumbirwa oyo ne Shadia basobola jasi baakugwe gwe oli mwonoonefu gwe kikyo kiri understandable neffe munnange nze basobola nze tebasobola tebasobola toyonoona mwana muleke sikumwonoona ndi mumubuulirira okubuulirira ndi mumubuulirira nze wamma basobola jasi mukwano nze nkyali mwana wa waka wadde wabangayo oli eyeesowolayo naŋŋamba mbuki ojja kumbuulira mbu tugenda gafumbamu babiri onfunira omuntu nga simwagadde nze alina okwefunira n'ensalawo nti kati yoono kati ne Shadia asalewo ebyabazadde bijjeemu wamma consider them Shadia
bakonsidalinge wamma naawe wekonsidalinge otuwe opinion yo otuwe ensonga yo. Kati Faruku atuyanye gumukuba waali naye nga it's okay gino essanyu liba liryo tolowooza ku mulala yenna. Kati Shadia pressure ogenda gikola oti y'abazadde? Pressure y'abazadde nze kyemmanyi bazadde bange si bazibu nnyo. Singa obanga osobola obbanyonnyola bulungi mbuki nti ki mbagamba bugambi nti ono ye mwami wange nze gwensiimi. Shadia omaliridde bwotyo atalina buzibu ne batukkiriza okukyala bayinza okugaata omuleetawo wano. Fetwagala kwambala gomesi tujje tulete sukaali waffe ate kyekigaana ekyo njiga olina mu ggwanga. Ezo empisa sizibalabangamukko. Tokisuubira ku bazadde bo? Sikisuubira. Shadia tokisuubira wadde? Sikisuubira. Nga bajja kutuuza bikyomala otwefuulire ng'e tugenda olaba Faruku ate alaaja natokyakwata simu ze. Tekijja kubaawo. Ekyaliremeseza mu byonna singa Faruku tabadde musiraamu. Akotiiki Faruku musiraamu. Ekirala kyalibadde ku kika. Yes, watidde nnyo basisita booli. Abuuza ate basisita bo bansinze otya ku basisita be yalabyeko. Yakwoyo muwemula. Kasitaira wataddeyoko ka video kali kati kubo sisita wange ali kulooza ennyo nange ambwire ekyama kye ne mubulira yanzireko kati yoledde akimanyiiko. Akimanyiiko. Kati tulinayo omulamu waffe omwakimanyiiko. It is your happiness. Batukyaye dda. Mbuma? Anai. Wama it's your happiness. Just go agenda ofumbayo. Wama oli waddembe Shadia. Ate n'okusinga ng'olesa abazadde aliko amagye ga online. Byamuga. Be bamwonoona naye nga tubuulira amazima. Kituufu kyo kiri nti abantu tuba twagala amazima ni nkwataako wano jjaasa omutima gunkuba bannange wamma oli waddembe. Anai tuli wano ansa yaleese obuzibu eya will you be my valentine nawe nibegibuuza jjaasa addamu ki kubanga asobola okugamba yes naye noba n'omubuuza ani akikubuuza oba weetegedde gwakyogedde. Ye ono amumanyi eyatutumye naye ansa. Oh my God. Yeah. Ana oziwubanga ezizo. Anti lunaye bagamba eri. Shadia. Genda maaso. It's over. Shadia agambye it's over between her and Faruku. Tekigenda soboka, it stops here. And today. And forever. And forever. Laba plan di mukyawe. Akyataddeko gaalubindi. Abanze yagaddewo nze amunyiizi. Akyataddeko gaalubindi. Plan di mukyawe. Tekigenda soboka. Shadia kubeera Valentine wa Faruku. She has said no. She has said no. She has said no. A big no no. Ate amaze girowoozaako ate yagirowoozaako dda.
takirowozzaako leero si kyo wamma baby girl ate nga munyiivu she's pissed off munyiivu tansobyangako kati waba takusobyangako okijjeewo kyogere bwoti kuba bangi boolumiza nange mwendi muboolumiza ne Faluuku Anna mmwe baluunize anti ono yazeepaatiiseeko nga tamanyi zikwata Anna kwata mugire nga munyumya ndeete gundi naye ebirabo byo obikkiriza tulinamu ebirabo ebirala tulina ebirabo by'omukwano oba olinaffe oba toli byo katubireete soke tweyanziza gyasika ngende ndeete oli onakwatirako kale nsembere wano bannaye nze ntya nti bali balala bangi balingizalingiza mu ddeeni gira bangi okwira otwogerayo ebigambo ebirungi naawe olaba tosabyeyogerera nabbyogera kati mbali mulabanga ku bukyawe bwe buno wamaze kirowoozaako Shadiya olabika kalioko mukubire kati essimu mugamba oba simukubira tewakirowoozezzaako Shadiya osobola omugamba ku ssimu bwe mala oleeta ebirabo kimaze wiiki nga mwogera n'abafamire kuva luli eri nga mwogera ne Faluuko sinaye just kaliba namugambako awo namugamba waliwo ebikyuseemu naye nga anti olina maalo tabikwatangako si maalo naye nfunyemu jakumu galubindi zange galubindi zo zezirese n'obuzibu tukyawa naye era ziza nti anti zoyambadde zitali zizolo weyazise lwe tukyayiddwa simanyi nakumanya wamma Shadiya itsoke katuleete ebirabo byo mbireete kati bwe nkomawo tusobola omukubira essimu n'okimugamba like mukubire nememuleka mu bbanga nange ntya amawulire simanyi bwe nga mugamba nga tetuli ffenna sikyo kale amale kubireeta gira onyumiikiriza muula waffe ekisimula otandise n'omuyita x naye nga bw'aba asobodde okwetonda tosamusanyu anti kati waba takusobyangako nsonga ki eyamukyayisizza kwa bulijjo olaga omwagala anti kati era olaba waliwo ekintu ngero kati nga gwewoligamba nti ate tetugenda bya famire kiki naye ate era manya nti era omuntu ba tojja sigala weka mu bbanga nti nze kyengezaako okugamba owa famire si yagenda okubaayo eri mu makaago gwe mwennyini nnyini oyina salawo nga ggwe kuva ku ntobo ya mutima gwo n'ogamba kati ono omuntu gwe ngenda omumala naye obulamu bwange bwonna bwonna kati olinga aga nti abafamire bakunoonyeze bo bakutegeerere bakufunire omuntu oba wafunyeyo omuntu mulala aliwo oyinza obba wamufunye naye just kuba tekivudde mu bbanga kubeera tosobola gamba wakirowoozezzaako leero n'ogamba naye omuntu ono kamwesonyiwe wekitaba ekyo waliwo abaakutaddemu ebigambo ne bagamba mwesonyiwe tojja sobola nze kyensuubira nti waliwo eyagambye ebigambo nagamba mwesonyiwe This is your gift.
Happy Valentine's Day Shadia. Kyade kirina kujja after portion then wajje kino ekikwagaliza. Just bandikwate. Bannange Shadia osigadde onnumye. Oli munaku wabulaki? Tinyingidde birabo. Sibirinaako buzibu. Naye jaskanzire wano wakati tosiiga muno cake. But what? Bambi gise wansi nsiko nga tulaba ekigambo. Ekumenya? Happy Valentine's Day Shadia. Okay, olituulirirako ennaku. Otusaasidde. Oli munaku wava? Ki ekikunakuwaza? Ffe twagala obe musanyufu. Twagala obeere munakuwavu my dear. Wanje? Tumukubire essimu. Tugenda bimugamba tutya? Tugenda bimugamba tutya? Eno kyonna mmotoka. Tugenda bimugamba tutya Shadia? Kale ogenda mugamba gwe mu ngeri ki? Namugamba era okusinziira nga tubadde twogera. Nti neerabira biweddewo. Wanje? Kamukubire banaye bad news naye tegabika. Simuwulire oba netiwaaka. Mawulire amabi nga tegagabika. Shadia. Kino kikambwe. Anti when I get nervous. Banaye tugira tukuleko ddeyo ndowooza onaamwekubirira. Oba nja mugamba kkubire.
ayinza otya okukubira kale kati ffe katugire tugende. You will call him oba he will call you. Tuli bakyawe ba wiiki emu. Wiiki eweze oba kituteka ebbanga. Kaluku ajja kufuna omukyala inshallah. Naye era naye bw'anaamufuna tajja kuwasibwa mu mwezi gumu. Kubanga ebyo gamba nti omuntu omuwase mu mwezi gumu era nabyo bireeta obuzibu. Kale katugende. Katusiibule tugende. Just kwata bbali. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.